Eggwanga bwe liba lyavu nga n'abantu bagamba obwavu bututta, gobeera otanga omuntu mu babiri basatu mwate mulina enjawulo nombeera mu ggwanga eryavu nga mwe muli bagagga. Wenjagadde tutandikirawo ssebo. Sijja kwogerera balala naye nze kanneeyogerere nga Hamisi Kiggundu, musajja enzaalo eya wano. Ekyo ekibuuzo ky'ombuuzizza kya nnaku nnyo okuba ng'olaba Katonda alina waakusitudde naye ng'olaba banno b'owangaaliramu abasinga embeera teyeeyagaza. Era ffe tuba tutambula ma airport yonna gye tuyita, we are not judged by our financial status or our bank accounts. Tebatujajinga lwa sente ze tuyina, batujajinga lwa passport gye tuholdinga. Bagamba abo bannayuganda bali bwe bati neki. Kati buli ggwanga lyo liba eryavu ng'okubanga olina sente, it doesn't make justified sense. Kisaabululwa. Kyova olaba navaayo niŋŋamba nti kampandiika akatabo wano wammanga, bannayuganda bannange mbawe endowooza nti kiki ekyo kyenkoze kyensuubira nabo kye basobola okukola okulaba nga beesitula. Nekyamukisa mubi nti bannayuganda bannaffe abasinga bali negative, abasinga tebaagaliza ate bali unproductive. Uganda ggwanga ddungi nnyo nti Katonda yatuwa embeera ey'obudde nga nnungi nga bwe mugiraba. We have good climate, fertile soils and a young energetic population. Abantu bannayuganda abasinga bato, ettaka lyaffe eggimu ate enkuba etonnya. Kati eggwanga nga Uganda we liba lyakulaakulana mu butuufu, nze ŋŋamba twalizeewo ku musingi gwe tuyita ogw'obulimi. Era nze kyova olaba wadde bino ebizimbe mbizimba naye na projekiti empya eno gy'olaba nti Agro Industries nga tugenda into agro processing, nga tugezaako okulaba nti twongera value ku birime bya bannayuganda okutwaliza ewamu, okuriyetinga demand y'ebintu bino tubitunde mu mawanga ag'ebweru, mawanga agatulinaanye, as well as tukole kye tuyita import substitution. Tukendeeze ku ssente ze tubadde tufulumya mu ggula ebintu ebyebweru ng'emu tusobola okukola ki obikolera wano. Ekyo mudda tubeera tulongoosezza mu nsawo z'abannaffe bannayuganda.